abantu bankubira essimu okunjozaayo zaate zeno zijjako ezeeyo neno nejjayo no nejja naye waayi bwakedde bwazibye bwakedde bulungi ne bukya wakatikkiro muga abantu bankubidde amasimu kiro kyonna nga bankubira essimu bagamba omusajja waffe ali Wakatikkiro omusajja waffe ali ku Buganda neŋŋamba bannange lindako byonna nabirabye mwebale nnyo okutwagaliza ebirungi erinnya lyange Magala tazibwawo bali kyewu ne Kasimbwa gwayabadde musajja alumba yesebo tuuso okumusaayoza kwange oli eri Kakalamu eyampe beta nandagensi era ndi musanyufu nnyo omwami Kakalamu ne ku kyalo yaffe gye bayitanga Uganda byogere nakati yafuuka the answer channel nansi okusima kwange eri mwami Kakalamu Seeguya webale nnyo webale ddala okuntembeeta ebbanga lye twamala naawe n'omala n'okwasa Ssaabazonto n'abala naye nza ensonga yonna teriyo omuti guyimirirawo nga teguyinaayo matabi so okumulaba nga atudde ne Katikkiro Dr. Sam Kazibe nga bali mu programu yemu ate ku CBS gye yali ayagala nti agendeyo ng'afudde bamubikireyo ekyali kiroto sente bamuwa almost essaawa 3 namba ng'ali okwayogera ne Katikkiro my friend ne Katikkiro si kintu kyangu nnyo mwenna abanfunyiza ndi musanyufu nnyo nafuna ebbaluwa empita Mengo enaku gw'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026 ng'entegeeza sofiiti ya Katikkiro entegeeza nti Katikkiro ayagala kunsisinkana ku Lwokutaano nga 21 omwezi ogw'omunaana omwaka guno 2026 essaawa 5 zennyini ku Bulange Mengo ne tufuna Sam Dick Kasolo naye yadde omwogezi n'atutegeka n'amala n'ayogera n'agamba njogere n'aŋŋamba yawadde minisita owekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke yabaddewo Kotulida Nakati minisita w'ebyobulamu yabaddewo sipiika wa Buganda owekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule yabaddewo ne bamuwa owekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ne bampa n'enjogera bennamaze nga naakatandika okwogera neyanjudde amannya gange nemmala nensaba minisita ati Ssemakula ayimba oluyimba nzaani ali kino kyendi Katonda munene ayina amaanyi Abaganda bagamba ezenkanankana enzigi tezaaka ng'ogyeko Katikkiro negwe natudde naye omulala bamuta Dr. Sam eyo puroguramu ngamba abasoma baba bagiza ebeera y'abakakensa wali okirowoozezaako omumanyi w'ebyafaayo mu Luganda ng'asisinkanye n'amusinga obuyinza sebo ng'atudde wali agikubiza yasinga obuyivu mu by'okwogera ebyensa You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now.
ng'oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany, ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mu gumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Nenge nyumba za bbeeyi eziriyo ate nga tuli mu Luweero naye ennyumba ndaba Luweero tulwayangula zimbiddwayo bambi. bwera mirembe nnyo mujeba myaka mirungi nange basanga magambe kamuje mulabe ko yono Kakalamu kenyi okarabye wanaloka wape dawa dada tutere Kakalamu yenyi mzee bitambula bitya sibubi abayi gonto jera ye record akafonga kasirifu tobakawulidde bagambe ati tuli nakoma mabagala babiri kuliko omugagga n'omwavu kiringa nnyimba kasozi ba Modio ngo sizuulira njagala mpulya nga mbadde n'ebizibu ne bikendera nze kyova olaba mpagira nnyo eri wamala tayinza kuyimba luyimba n'oluteerako ku kyayi eri wamala ku nnyimba ze zonna 42 tewali lwoteerako muntu ng'akukyayi nti lumukose nereeta kusaasira ne girasi kwonywera ngana kujoza ngoli ne baba atanna kuchawa bulungi naluteekamu ne girasi mwonywera no kasabye tokanya kibalowooze basoka balina kye bateekamu kati abantu balina kye beeteekamu muli mu kyalo bw'ofuna essente nga si bugagga bw'ofuna essente kuba obugagga kirala n'ofuna essente kirala bw'ofuna ssente bw'oba toguze mayembe oba wagula omusambwa oba tewagula musambwa oba watereza empewo z'ekika ate mu tawuni oba mubbi ate bw'oba tewabba mu tawuni kitegeeza wagenda mu lumati waliwo ekintu kye bayita limati ekyo ekintu kiyingidde irumati ndowooza kuba kya luzungu ate n'abazungu bategeeza Luganda kati simanyi lwakiyinza omuganda ekyo oba iluminati n'abazungu tebatereeza bulungi Luganda ate ffe lwaki abaganda twagala nnyo tutereeza oluzungu nga tetuli bazungu naffe bategeere nti aboogera olwabwe tetuli lwabwe nawe nga bwe boogera olwaffe ne tubasonyiirayo nabo si bwabwe kati kigezeeko gumu ogusemba iluminati kubeera si kyekirungi okwogera wadde okuyiga ate kinyoze na myaka 20 mu Uganda bantu bamaze kubulwansi kubaleka ne balooza nti ogigoba bajja teekawo kino kuba oli omwami bamutuma emmere taata oleetayo amatooke n'omuceere n'ennyama bwagendemu ekasana nga ffe abali eno ne bimubula nadda ne muwogo naga nti mukyala twebake naabo bweweesiimisa abali obulungi bali mu limati ate abala nabo tebeebaka n'omubuuza osula n'ani ateebaka kuba obutalaba muntu ateebaka oba naye mu buliri. Wow. Yeah, so wow.
Kasiventi muli bulungi, kasiventi obulamu butambula ng'ogezaako kuba tebutambula abatugoberera abantu ab'enjawulo. Kadde kasenyiga kaakutte. Kasenyiga alina gy'akwatamu omuntu nga talina nakyo. Teweetegese na bulungi, literally but kadde kasenyiga kanumaaluma. Naye ngenza okuzuukuka luddewo okwo ngenza ez'okukanga essimu yange eriko message. Naddala message eziva mu bantu ab'enjawulo eriko missed call. Naye abantu nga bampeereza message nnyingi nnyo era nga ebimu ku bintu bibampeereza badde banjozaayoza musajja waffe musajjawo abamu nga bagamba weebali kuteekako toffaali ku Muzeeyi Magala, weebali kumuteekako, weebale. So message zibadde za kwebaza, message zibadde za ku abamu ne bangamba ofuba naye akakadde n'omukubirako omukubireko okwo weebale. So ndabye ekigambo weebale kibadde kingi nnyo. Nengezaako actually naye namulabye ebyabaddeyo nabadde so happy ebyaddala cause kiki ekyatuusewo first of all ekyatuusewo Muzeeyi Magala yagenze nasinkana nafuna oba kyebayita okusiimibwa obwakabaka bwa Buganda bwamusiimye olw'okubeera nga lw'emirimu gy'akola wakati mu kusomesa wakati mu kwogera ebyensa eri abaana ba Buganda okusikayo ebyafaayo n'ebintu ebikwatagana mu kkowa eryo. Nze nganze omuntu nabadde nawulidde nnyo essanyu liyitirivu nnyo olw'okubeera nga ekyo kyatuuseewo naddala ng'omwami eyakyali mulamu. Ekyandibadde kisinga okunnuma muli eri kwe kubeera nga avudde mu bulamu bw'ensi eno ne wabeerawo ebbaluwa efubutuka Emmengo oba ne wabeerawo omukungu ava Emmengo ng'agamba nga bw'abadde omuntu mulamu bw'abadde agezaako kwate nga asomesa eri Obuganda nga babirabye like literally nga bazze kubyogera mu kaseera ak'oluvannyuma mu kaseera ak'omwami ono ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno because ebimu ku birooto bye byabadde nabyo kwe kubeera nga at least waakiri waabanga avudde mu bulamu bw'ensi eno ayisibweko oba erinnya lye yiyisibweko nga libikibwa ku CBS radio y'Obwakabaka nga liyisibwa nga liranga nti omwami Magala Magala yafudde naye nga ekyo ekigambo erinnya Magala liyitiddwa ku CBS ekimu ku bintu byali byangamba bimbadde nzijukira nga byazijukidde oluvannyuma lw'abantu nga bagezaako kwate nga bagamba yoga ne mmanya obuzito bw'ekyo ekintu kozi omuntu omu ayinza obutakiraba nga ekyamaanyi ayinza obutakiraba nga ekyomuweno naawe kati ki oba bamusisinkanya abantu badde bamusisinkana bulijjo naye wabeerawo omuntu ng'alina list ya bucket ye ng'agamba this is my bucket list nga sinaba kuva mu bulamu bw'ensi njagala ntuukize kino bw'omulaba nga bucket list egenda evaako ku bintu mbi yali ayayaana okusisinkana abo bonna bamisa Kisemakula bona byali omu ku zi bucket list ze yali ayagala abaana badayana n'abatanzi abantu ab'olugave abamu olaba nga bucket list ye egenda eri tik nti ebintu ebisinga abifuna akyali mulamu kizaamu abaani era kisanyusa era kyekintu kyokera ku macano ga Mukama weebale. So gwoyinza kyanjawulo bintu bya mirundi ebiri oyinza kirabanga ekitali kyamaanyi oyinza kirabanga ekyamaanyi but nga nze nakirabye nga isetik already kyamaanyi n'abalala abantu abantuukiridde nga bampeereza message nga bangamba already ekintu kyamaanyi. So mukyo nga bampeereza message nga bangamba ayogayoge bangamba musajja bali muyamba ekigambo weebale kyenzigiddeko olwaleero nga bwe nzijukira engeri gye twamitingamu yali alina obukugu yali alina information yali alina buli kimu naye mu kaseera ako ekyo si kyekyali ensonga ekyokugamba nti omusajja amanyi nnyo ebintu ekyokugamba nti ono omusajja mugezi nnyo eyo si yali ensonga ye ebiseera ebyo we namusisinkana oba twamusisinkana naye mwennyini yali tamanyi nti kino kyebamutendereza mu kaseera kano oba oliawo kirikira kumakya ne kivaayo ensi nekitegera nemanya Magala eyali ku kyalo kuli eri ava atya ku kyalo okwo okubeera nga dde eno. So okumusisinkana nali nina radio show gyenkola ku program gye nali nkola ku radio eyali emboozi y'omukafune yakawungezi ku Simba bampa program eyo nga baŋŋamba tujja kukwasizza noonya content kati ebiseera ebyo
ayina akakola program ya Kalipiro SB4 ya Mumpa yali yesimire abantu asima like ngazukula abafunga atereze ebijja story nebirawo ya dinini kati ntandika okufuna yo interest egamba nkoze ntyo okukola ku program zizino weziti ezitali za bulijjo ezigugumula abantu ezitali za bulijjo ezo program weziti kati yali eggwako kwe kwogera ne omwami bamuyita Sabakachi naye yali akola kusimbaawo yali akola ne yali yangazo actually nangamba naye omusajja aliyo namukola nagendayo dda musajja oyo ali eyo baluweero sijjukira naye omusajja oli yesimira entaana ajja munyumira kati bayokire ekigambo yesimira entaana koze naye nga gyali mulamu nti ye asula nayo mu nyumba kati yangamba asula nayo mu nyumba nengamba what katugende nakwata omusajja wange wali omwami bamuyita Mayuka Martin Kigongo asoma mawulire kusimba kati ne Sabakachi wembadde ngezaako okulaba ka vidiyo ako nga wembadde nkatunya nenga mukama olina amaanyi vidiyo emu kuje twasooka okuteekayo ku mukutu ogwa eyali Uganda byogere oba kati guyitibwa The Answer Channel myaka 5 emabega olunaku linasooka osinkana Muzeeyi Magala naye Sabakachi tuteekateeka olunaku lwa weekend maliza okukola tawo nalikola ne wolokoso maliza okukola wolokoso okusimba ku makya ngamba tugende tulinya boda okuva e Kampala paka Luweero tugenda tubuuza abantu ab'enjawulo Muzeeyi Magala omusajja yesimira entaana kitwa si Muzeeyi Magala omusajja yesimira entaana alirudde abagenda batungirayo so mbadde tunulira vidiyo eyo ebintu bingi bibadde bijjamu nga binzija mu bwongo bwange ekisooka abanneebaza beebaza nze eringa final oyinza ogiyitanga akaguwa akasembayo okuwiininga naye waliwo abantu abasosinga omuntu waliwo abantu betwatambula nabo mu olugendo okutuuka okuleeta Muzeeyi Magala okumumanya oba okubeera nga tutambula naye mwami Mayuka Martin Kigongo yatuvuga kuva Luweero bulungi nnyo tugenda tubuuza then omukulu Sabakachi naleeta programu tunuulira essimu eyo mbadde ndaba vidiyo eyo tunuulira essimu nti kino nakyo kiyinza okujjanga nti tulinda kwetegeka nnyo kukola kintu utunuulira mu side mirror y'eppiki eyo mulimu essimu eyo kyali kika kya I remember yali kika kya Infinix oba Hot 9 oba 10 something like that nilabika nelabidde mu to be collected naye essimu eyo yentandikwa ya bino byonna bye tuli mu kucelebratinga mu kaseera kano ekisooka tinagenda akwasa essimu eyo naye okufuna essimu eyo waliwo omwami gwe bayita Mulangira oyo yali ampuliriza nnyo naye ali mu class ndowooza oyinza ogiyita middle class something abantu abalina professor like ali mu middle class nalabanga weyasooka obusisinkana mu buntu nagaa naye kati ono bampulirizaako kinga simanyi so yapuliriza nje programu ya Kamwezi na nakulumu nalindi ku olonga ntandise okugabira enamba abantu nonya stories ezenjawulo ezo mbagamba oba ine story etali ya bulijjo nkubira kwene namba kati nga mbagabira enamba yange abantu olunaku nerukira nga kasimu kali kama pesa ne kambulako ne bagamba bana ekiriwo kiri ku radio ne bagamba ekiriwo esimu gye mbadde mumufunirako mujja kumpayo ko kubudde nonye esimu eri place ile esimu yafudde nzizeewo esimu simaina giyabulidde so teriiko ku ssaawa eno kumpa omwami oli awulira weyawulira nakubira esimu nangamba nagenda mu bulango nangamba esimu ate ogikoze otya gyofunirako story nti esimu simanyi Muzeeyi kasimu kanvuddeko nga simanyi naki kigenderwa ki so nangamba kale kankutereko sente ogenda ogula esimu kuki ku oli pressing mubongo bwange nali ndowooza era 6,000 kuba buno obusimu bw'amapeesa era 6,000 bikikubira nali njogera nti akasimu k'amapeesa just nga akateeka kutesikubako bukubi kati gayi nampeereza 8,800 bwe yampeereza 8,800 gundi omwami oyo Mulangira ye nanyini dduuka lino eritunda endabirwamu z'emmotoka awo gye bayita Chengo oba auto spare eriri awo nga ku nkulungo ya Kabaka awali we basalamu engalabi ezo wezayasaliramu naye 111 waliwo ekigambo Chengo era mulaba nga omusajja oyo yentandikwa ya Muzeeyi Magala naye mumuwe ekitiibwa kye kubanga
yagu esimu eyo wenagenda mu town nengulako esimu ye yavaako kukwata video eyo inzi nange njatwala ebimuli byange naye bwe ntunuulidde video eyo nenzijukira story yali emabega webyo byonna byonna embiraba nga bwendi okwebazibwa naye ne bano balina okubeera nga bebazibwa mu lugendo amayiko Saabakaaki ne mwami muyita Mulangira ayina eryo edduuka lya Kyengo yampa emitwalo 9 nengula essimu eyo kati naawe bwe tuba tutambula bwetu era olabanga ekigendererwa kyaffe actually nali nkwatayo bukwasi bintu naye nga olugendo lw'okubeera nga ntudde nti tukole tekeyo ebintu bit profession era tubirabira olaba essimu ebuukabuuka edde noikola biti focus yange yali nnyo ku radio era nakozesa era olaba nga olaba recorder titwali tufokasinze ku radio kyoba olaba n'amayiko yakwatanga ebifaananyi nga bigwagwa bwebiti naye nemubirabirayo ekigendererwa kyaffe tekyali kyakugenda kuzuula musajja mugezi amanyi byafaayo omusajja asobola okubeera nga up to now akyasobola okwogerwako akyasobola okubeera nga ensi esobola omurecognize nga si kyekyali by then kigendererwa kyaffe kyali kya musajja eyeesimira entaana kiki kye nasangayo we natuukayo yatandika okubeera nga ali extraordinary mu delivering work ng'owulira engeri gyayogeramu ebintu era tugenda tutuuka ku kyalo okwo nga bamumanyi ng'omusajja eyeesimira entaana asula nazo asaddaaka era asawa ena egenda mu saddaaka ng'esula eri mu lujja nga newoba oyita olaba abantu abali mu nnyumba abayita awo ewuwe nga bayitawo bakoze bwe baki tebagala ennyumba katugende ennyumba nga tebagala tunulayo awaliwo omusambwa kati fe wetwagendangayo nange munyini twasooka kukyakoza remember badde like twateekayo kye bayita bakiyita batya anyway tusooke tumala omunoonyaako wano katono soke tumunoonyeeko nsooke mmala okumuwulizaako mpulira engeri gyagezaako okuba te ngaawulira up to oluvannyuma lw'ebyo embeera yonna yonna nga bwe yabadde katumunoonyeeko wano katono naye waayi bwakedde bwazibye bwakedde bulungi abantu bankubidde amasimu kiro kyonna nga bankubira essimu bagamba omusajja waffe ali wa Katikkiro omusajja waffe ali ku Buganda neŋŋamba bannange lindako byonna nabirabye era nga bangamba baagala kuwulizaako ku mukutu guno engeri gy'owuliramu olugendo lwaffe engeri gye lubadde lutambulamu okutuuka ku kino ekintu kye tulowooza nti ffenna kirooto kubanga twali tetukimanyi nti oba kiribeerawo nga oba Katonda tanaba kujjulula naye ne kituukawo kubanga nzijukira ebimu ku bintu bye wali ogamba nga nze njagala CBS yeeba ennanga nga nfudde so nno tebalinze kulanga ne so mu kaseera kano mu ddakiika entonotono nsaba ombuulizeeko ku bantu abatulaba oba abakuwuliriza n'okututemeratemeramuoko ku lugendo luno n'okutuuka wano n'engeri gye wawuliddemu n'abeerwanda baabano bankubira yesebo bane muli musya mwenna abatulaba bandaba bampulira bakuwulira bane muli musya mwenna abatuwuliza ku kale ge eyamwami Kakalaamu the answer mwebale nnyo okutwagaliza ebirungi erinnya lyange Magala tazibwawo bali kyewunya tasimbwa gwayabadde musajja alumba yesebo tuso okumusayuza kwange eri Kakalaamu eyampa embeeta nandaga ensi era ndi musanyufu nnyo omwami Kakalaamu ne ku kyalo yaffe gye bayitanga Uganda byogere nakati yafuuka the answer channel okusima kwange eri mwami Kakalaamu Seeguya webale nnyo webale ddala okuntembeeta ebbanga lye twamala naawe n'omala n'onkwasa Ssaabazonto
n'abalala nenza ensonga yonna teriyo omuti guyimirirawo nga teguyinaayo matabi manya nga teguyina mirandira emirandira gyonna gye nnina n'abandabyo eno mu maaso bannange okomyewo ate bano banfubira abantu nkomyewo kakati mwenna abanfubiza ndi musanyufu nnyo nafuna ebbaluwa empita Mengo ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026 ng'entegeeza z'ofiiti ya Katikkiro entegeeza nti Katikkiro ayagala kunsisinkana ku Lwokutaano nga 21 omwezi ogw'omunaana omwaka guno 2026 essaawa 5 zennyini ku Bulange Mengo nasooka nesitwala nnyo nga nsonga era nenfuna essimu okuva ewa minisita ow'amawulire ow'ekitiibwa Israel Kazi w'Ekitooke nga mbuuza essimu wafunye ku ssimu eva mu ofiisi ya Katikkiro ne mugamba nagifunye era baŋŋambye ngende nno n'ebbaluwa enkakasa nti bampise Mengo olunaku abategeka ekivuulu ataakulaba lwe baagenda okukyala Mengo nange lwe nanona ebbaluwa mu bantu bonna abaaliyo abayimbi abakadde n'abalinga abapyapyamu baŋŋamba ntuule tubeere wamu kuba ntera okwogera ku nnyimba zaabwe nentuula okulina mujjajja wange Sebatta Samasias Walukaga Matiya Kakumirizi Matiya Lima Dani Mugula ne Adija Namale bwe twali tutudde Katikkiro yajja ne tuyimira ne tuyimba oluyimba lw'eggwanga ne tuyimba ekitiibwa kya Buganda Katikkiro yatandika okula yalambula nambuuza wategedde bwe yatuukako yambuuza wategedde nti nakuyise nemugamba owekitiibwa nategedde nti luna wampise ebbanga bwe lijja lyetooloola tutuuka mu nnaku z'omwezi nga 17 nafuna essimu enkakasa nti ku ssaawa banjagala mbe nga atuuse ku ssaawa 4:40 e Bulange nembagamba nti ye kijja kusoboka olunaku lwajjo ssaawa emu nali nsimbula ne bambuuza omuwendo gw'abantu benina nga nina abantu 22 nembubagamba kaleka babategekere era bwe gwali natuuka ku Bulange essaawa 4:28 tibwentuukawo bafuna essimu ne baga nti twetegeke batunona natuuka netegeka ne bannona n'emikwano gyange bonna nga bwe mwabalabye Dani Kyobe Lonani Mayinja Ensaati Semakula Diana Nabatanzi bawala bange Nakitende Nabatanzi nenansi nga ne mukyala wange n'emikwano gyange abalala Mwami David Sekyole yavudde Mubende Nyombi Ositra Weruhama eyo naye gye yavudde Mwami Kazibwe Kapo Julius Sebanja bwe Mamayinga Saabazonto Omukakalaamu nedda Kasuku Isaka Katende bwe bayita Kasuku nabaddewo mu birowoozo abaddewo mu mwoyo mu mwoyo kakati netuyingira ne batutegeka entebe ya Katikkiro weeri ngeyange ngediridde ya Katikkiro mukyala wange naddako Ensaati Semakula naddako Ronald Mayinja naddako mbadde nerabidde MP wange Ssekabira Denesi namulabye netufuna Sam Dick Kasolo naye yadde omwogezi n'atutegeka n'amala n'ayogera n'agamba njogere
n'angamba yawadde minisita owekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke yabaddewo Kotulida Nakati minisita owekitiibwa Kotulida Nakati minisita w'ebyobulamu yabaddewo sipiika wa Buganda owekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule yabaddewo ne bamuwa owekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ne bampa n'enjogera namaze nga nakatandika okwogera neyanjudde amannya gange nemala nensaba minisita ati Ssemakulu ayimba oluyimba nsaani ali kino kyendi Katonda munene ayina amaanyi bwe lwawedde nenjogera mu kwogera twali twogera ku nsonga za Katikkiro ampise nga Katikkiro ampise nina okubanga muleetera layini gyavudde yokuba Katikkiro naye nemenyayo banna abalala ekyo gwa kirowooza oba kyabali kyabadde ku agenda tekyabadde ku pulogulamu ze tebalina kye bagamba nti nja kwogera kino era namugamba nti Katikkiro mu myaka 2026 ye Katikkiro asooka okuyita omuntu owa wansi okubanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'ekkumi mu 1889 owekitiibwa Apollo Kalibala Kaggwa bwe yali Katikkiro n'afuga okuva mu mwaka ogwo gwa 1889 n'avaako ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omusanvu 1926 awo ne tufuna owekitiibwa Tofiro Kisosonkole era ne mugamba tumwogerako mpola kuba yazaala Saara Kisosonkole abajjajja ba Kabaka oyo yafuga emyaka 3 kuva 1929 ne tufuna yali omuwanika najja mu mwezi gw'okubiri baali bamita owekitiibwa Waggwansibirwa n'avuga okuva mu gwokubiri 1929 n'avaako mu mwaka gwa 1941 ne tufuna owekitiibwa Wamala n'atufuga okuva mu 1941 n'atutuusa mu mwezi gw'okubiri 1945 owekitiibwa Waggwansibirwa n'atuddamu n'atufuga okuva mu mwezi gw'okubiri otuuka ku lunaku lw'okusatu nga 5 omwezi ogw'omwenda 1945 na Mukama ne bamutira Namirembe ku Lutikko olwo ne tufuna ku Lwokunanga 6 ne tufuna owekitiibwa Ernest Kawalya Kaggwa n'atufuga okutuuka ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogw'omunaana 1949 nedda 11 Desemba 1949 ne tufuna owekitiibwa Paulo Neri Kavuma n'atufuga okutuuka ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana 1955 olwo ne tufuna balonda Katikkiro ye yakomaawo naye ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'ekkumi 1955 balonda owekitiibwa Mikaeli Kintu n'avuga okuva ku olwo olunaku Lwokusatu nga 19 omwezi ogw'ekkumi 1955 tuusa olunaku Lwokutaano nga 2 omwezi ogw'ekkumi 1964 owekitiibwa Joas Mayanja Akanji n'atukwatamu owekitiibwa Joas Mayanja Akanji bwe yatukwatamu n'atuvuga paka mu 2000 mu 1993 naye ddamulo jjuwa owekitiibwa Mulwanyammuli Mwogere bagimuwa 2 Mayanga 1994 n'atufuga okutuuka nga 31 Desemba 2005 owekitiibwa Dani Mulika najja n'atufuga emyezi 11 n'atuta netufuna owekitiibwa ML omwaka tegwawera ML Sendawula n'atufugayo emyezi naye 9 ne batuwa owekitiibwa Inyinya Byolwana Batisita Walusimbi n'atufuga okuva mu 2007 28 nga 13 Desemba n'avaako nga 12 ogwokutaano 2013 netufuna owekitiibwa Charles Peter Mayiga
Okay. Nga tetunaba kugenda ku lugendo luno lwennyini lumalayo. Waliwo akantu ke neebuuza. Lwaki we bakwasa bakatikkiro obwami obw'obukulu balwanira damulira eyo ne babeera nga bagirwanira balwanira Damula. Okay, balwanira Damula. Balwana ne ba ekiteekisawo okulwana wabaawo ebika bingi nga biwakanya nti gwe bawadde mu kikama bawadde tebalina maanyi singa era ekika ekyo wabaawo ekika ekirwana nekino kye bawadde Damula ekika ekibukangeza ekyolugame ne kigiwamba kabaka agenda n'alondayo owoolugave gwawadde Damula eyo ne bagimugjako kubanga baba banafu awo wennyini oba kimutwalira obudde nti awo wennyini oba kimutwalira obudde okulondawo omuntu omulala awo wennyini walondera olw'ensonga mu baminisita babaawo aboolugave ate mu baami ab'amasaza babaawo aboolugave mu baminisita basobola okulondamu akwasa Damula n'abaami b'amasaza basobola okulondamu akwata Damula balonda mu bantu ba mirundi ebiri ate newaliwo ne bajja kumiruka kati kitegeeza oba ofuna obwami obukulu obwo olina okubeera nga ofunayo ebisajja bikawuula ebikubeera okumpi nga bakuba bulungi eŋŋoomi n'oluba ne lukyuka Okay, so olugendo olwo nalulabye era nalwekkanyiza bulungi nnyera buli kimu ekyabadde kitambula nasoose nengamba mu kusookera ddala nengamba Mukama Katonda gwali buli kimu era tukwebaza olw'ekyo. Then nendaba oluvannyuma abagenyi nga bagenze gwe ne bagamba nti sigalawo tukole sheno kozi nabadde ndi awo nga Keiza nkubira nga ngamba wategedde nti nti Muzeeyi Magala agenda beera ne Katikkiro mu programu ye mukunzirika naawe nti buna agenda kutandika so nagenze nensanga nga otudde mu programu yemu ne Katikkiro era nasirise bwe nabadde ne ngamba wow kino abaganda bagamba ezenkanankana zigite zaaka ng'ogyeko Katikkiro Dr. Sam ebeera y'abakakensa wali ekirowoozezaako omumanyi w'ebyafaayo mu Luganda ng'asisinkanye n'amusinga obuyinza sebo ng'atudde wali agikubiza yasinga obuyivu mu by'okwogera ebyensa obwongo bwabadde bwesera era waliwo omuntu omu yagambe n'obugatta mu mutwe gumu gwabika omusajja yagambye obwo obwongo n'omala okola ensobye nga Katonda wagabagaba tulabika tumuluuzinze katuddemu tumunoonyeeko wano katono tulaba tunaddamu mufuna okay wanaaba tuzeemu mufuna tujja kgenda naye banange abatulaba ku mukutu guno balirizaako nnyo nate okusookera ddala njagala okwebaza bannayuganda abatutandika abazze betutambula nabo mu kaseera katali katono wemba tulanekayo ebiseera ebisinga ntera nnyo mubalira emyaka ne bagamba abantu tukulidde mu maaso gaabwe emyaka almost 6 nga tutambula nabo but nga ye Muzeeyi Magala namufuna around ndoza gwalinga 2019 awo nalina so ne tutandika okutambula naye mpola mpola ne malade mubulako luvanyuma then ne bankubira ne bangamba nti yafiiriddwa omwana ate ng'omwana oyo yaliko naye mu programu we bangoze ku mukutu guno ogwali Uganda byogere emabega ku programu eyasookera ddala omwana we yafa
yalimu mu program ye nira muleta yene mugamba nawe genda kwesimira entana ati nange nja kwesimira entana eventually bambi mwana yafando za tanana kweza miaka 19 oba 17 around there yagwa kwa accident nafa so naddayo okumukubagiza okufirwa omwana nezirayo okulaba we bamuzika nga ne bamuzika wenyini omwana omulenzi oyo kubanga omwana yatulambuzanga entana negenda kubeera yange negenda kubeera ya taata ino simanyi yaguninga zonna bazisima ziri wamu awo so ngenda okuddayo nga kituufu omwana bamuzika waawo nekibeera nga kiringa ekintu ekiri weird somewhere naye lunaku lwe naddayo ate olwo nali simanyi nti sigenda kuddamu kuva kugendanga Luweero kuvuganga kugendanga Luweero kuba olunaku olwo naddayo ate nalaba ekintu ekyenjawulo kozi naye yali yeekyaye mbu yasaddaasa omwana entana gye yasima yamuleetera okusaddaaka omwana olutwala tugende ng'ekiri ku kyalo nga bamutya era nga bwe tukyamawo nga abantu bagamba nga bakusongamu emimwe bati eventually kyagenda kivaawo yatuzemu ne tumufuna network egenze neevaako nange simu zino zasooka okunkubirwa simu akagalo kaganka soko kidemu ngambi abantu bankubira simu okunjozaayo zaate zeno zijjako ezeeyo neno nejjayo nejja nendowooza nanti kati ekyo jjukira nti twajjiranga awo nga abantu bagamba waliwo emisambo simanyi wasima entaana wola olutwala tugere kati ekyo kyekusima entaana kyava ne bivaawo so netumufuna netutandika okutambula naye then olunaku olwaddako olwo netandika okutegeera yali yeerwanako eventually nga yeerwanako ng'alinga agamba nti banaye kino kyemundowoleza si kyendi kino kyemundowoleza kirala nze ndi kino ndi kiri naye okukirwana ekyo kyonna kyonna yakirwana ng'ali wakati mu kulaga omugaso gwe mu kitundu gwe guliwa era kikyenzikiririzaamu nga nze nakirwana n'atafaayo biki ebirala bye boogera n'asigala ng'ali ku mulamwa abantu ne bamusiima omanyi bantu bangi nnyo balina amagezi mangi sigamba nti yasinga amagezi sigamba nti oba nze asinga okuba yali alina numbers ennyingi ezisobola okutegererwako omuntu but Katonda alina engeri gy'agabamu ebintu bye mu ngeri emu naga wano w'ogenda okuyitira ndowooza ekyo kyengezaako okutegeera along the way because utwakoleranga naye nga tugamba njagala bambike ku CBS ebirango byange birina beera ku CBS olwo kati saawa zino yabadde ku CBS n'amalako almost saawa 3 ng'atudde nga bwe bamulaga ku CBS bamutimbye ku mitimbagano gya Buganda tewali kati atasobola kulicognizinga mwami oyo so abantu bwe bankubidde nga baŋŋamba yoga nawulidde essanyu era nabadde njogera ne Kaizi nga kiŋŋamba ekyo ekintu ne mugamba Kaizi tuwesiime Katonda nti akaseera ke twabeerako ku mitimbagano ke twabeerako mu mawulire tulinayooko abantu nga si ggwe ayogedde nti ggwe yakola kino naye waliyooko abantu abasobola okuweereza message ne baba babiri ne bagamba naye nno munnange wakola kino wakolera omuntu kino ekintu personally so omusi babiri si kwewaana naye so omusi babiri ninaku ettaala ly'abantu linagezaako okuteekayo nange gye neenyumirizaamu ne ŋŋamba Mukama weebale nalwana nnyo okukola ku radio nalwana nnyo yingira amawulire ne nalwana nga njagala kutuukiza ekirooto kyange nali njagala kutuukiza kirooto kyange naye saategeera nti kisobola okubeera n'ebirooto by'abantu abalala bisobola okulightinga famire z'abantu abalala bisobola okufuula abantu abalala okufuuka ekintu ekyenjawulo so tumuluzinze but along the way nja kwebaza Katonda olw'ebyo ebintu byampisizaamu nja kwebaza Katonda olw'ebyo abantu bazanteekako nja kwebaza Katonda olw'ebintu byenzize ndaba mu bulamu kiki kyembadde nnwanirira emyaka gyange gyonna emyaka 3 plus kati gye nnina kiki kyembadde nteekako nnyo essira nti kino kyenjagala okubeera bwe nkituuseeko kiki kyenfuuse so ne wano wembanga ntunuulira saawa zino business gyenkola ya digital franchise business gyenkola saawa zino wenali ngitandika nawuliranga ekintu nga mpulira mu eri ekigamba nti nina okuteekawo kye bayita
okuteekawo olutindo nina okuteekawo olutindo lw'ensanze nga nganze mpulira nga sirukiririzaamu ate wayinza okuba waliwo n'abalala batalukiririzaamu lwe luliwa olutindo lw'okubeera nga oli wano naye ng'oyagala osomoka okugenda wali nga mu butuufu okola nnyo ng'owulira omubiri gwo ogenda naye ng'omutima gwo gugamba I need to stop mpulira nga neetaaga okulonyayo ekintu ekyenjawulo. So bwe nafuna opportunity eno ngezaako gisharingira abantu abalala ngezaako giraga abantu abalala nti tekiri ku ekyo kyokka kyakubeera nga ise hard way kulwana kugenda nze nina amaanyi nze nja kukola nnyo nfiirewo because nali nfudde mu bintu ebitategerekeka like shifting ate nakatandika just myaka jange oba omwaka gwange nga gumu ebiri ogwali gusooka okubeera wano nawulira nga sikyasobola kugenda netandika olowooza kati wemba sikyasobola kugenda ku ssaawa eno emyaka egijja naasobola okukisigala nga nkitambuza netandika okunoonya ku solutions ez'enjawulo. Era abantu abamu bentula nabo mu business eno nga tuli wakati mu kutambula olugendo because it is not a get rich si lulubo teekamu ekyofuniramu si lulubo okulowooza nti kantandike business nkyotandika okugaggawala. Ntera nnyo bagamba nti ngaaza omuntu nzikiririza nnyo mbeera n'ekirooto siri preacher naye mbeera n'ekirooto ekigaa kino kyenjagala obbeera naye ebiseera ebisinga ntuuka essaawa nentandika okirowooza nga tekiri ku nze nzekka kigenda kukwata abalala kigenda kusika abalala kigenda kubeera nga kinoonya abantu abalala betugenda otambula nabo mu lugendo. Ndi musanyufu nti waliwo abamu betutambudde nabo ndi musanyufu nti waliwo abamu betulaba nga gye tulaga tulabayo bwe bibanga ebibala ebimu bye naleka emabega bye nakola nga nkyali muto nga birina omukulu gwe birese ebyokusisinkana abantu ab'obuvunaanyizibwa mu bulamu I'm not ready siri ready kuluzinga ekyo kyenazimba okubeera nga nkiteekamu ebintu ebirala nekitakoleramu makulu mu ngeri emu oba endala. So mu kino njagala bagamba baganda bange betutambula nabo abali ku mukutu guno abandaba ng'olina ompuliriza ne right now oli mu kumpuliriza naye nga olina ekintu kyokola olina omulimu gw'okola naye ng'owulira omubiri gugenda naye ng'omutima tegugenda owulira nga oba either nga oyina wooli saawa zino ng'owulira nga amaanyi go abanga olina obudde obugoberera buli kimu olina obudde bw'owulira nga oli mu kuttanga otto ebintu bingi nnyo naye nga guno omulimu tegufuga tegulina buzibu tolina environment mbi tebakulemezaamu nnyo obusimu supervisor akulemezaamu ng'owulira nga oyagala okukoleramu ekintu ekirala ky'owulira ekikugasa mu mutima ky'owulira ekisobola okuzimba nga kisobola okutandika nga plan B naye nga kisobola okufuuka plan A. Digital franchise online business jenkugamba genda ku mukutu ogwo gwa www.g-bpna.com teekamu enamba y'essimu erinnya lyo email address omala obiteekamu bajja kuwa kye bayita free webinar training gwoba totegedde tutambule ffenna tugenda beera open ku ffenna beera open gyendi nange mbeere open gy'oli mbuulira nti si kyange mbuulira nti kyange kati nina wenjagala onnyonnyole I'll be open nkubulye step bweti neeno tojja ng'oli mu kundeetera ebyakulemedda byagala okunkikitiriza ninange nina ebintu bingi n'ebyokukola saagala atandika kuwolereza bintu byesaamanya saagala kuwolereza sima bino byali biki jangu nga oli ready to learn ate ng'oli coachable byebintu bibiri bwe tunaatambula ffenna nga omanyi newaayo manyi ekigendererwa kyo lwaki oyagala tandika business eno lwaki oyagala kumanya ku bino bye tukola lwaki oyagala kulowooza nti eno jjane yaffe ejja tambula naawe nja kubeera open nkubuulire kiki kyenkola kiki kyetukola kiki kyetusobola okukola naki ekisobola otuyamba okutuuka ku ekyo kyetwagala otuukako. Ekisooka tokomintinga nga tonaba kutegeera ki kyogenda kukola. First understand clarity first omala clarity genda ku due diligence omala due diligence then decide nga kimakinze sense to gyoli ngambe clarity first bwerere due diligence you pay 149 due diligence ogenda kutandika okukola research ku bintu ebyenjawulo bakwa knockingira everything $149 bazikuwa nokola due diligence yo nokola research ku biki tukola ki company kyeno ekola biki nomala okola research yonna eventually bwolaba nga tekikukoledde nga bw'okyagala basabe sente ezo bazikuddiza 149 size zitandika business just a due diligence process then wolaba nga bimakinze sense tugenda ku next step nze naawe tukkiriza nti buli business yonna okimanya etandika na capital
tewali business egenda tandika talina capital kati okutandika ku capital yo kuteesa ku capital yagenda tandika business eno kyekyo kitugenda ogenda ku coaching call ofune coaching call ne coach akunyonyola emitendere egigenda okutandika mu business eno gwe mwennyini odeciding enti nze ku byonyonyodde nsobola kino akuyiseemu oveewo ng'otegedde otandike business mitendere 3 clarity bwereere due diligence 149 is it refundable then final decision omanyi nti bu business yona netandika ne capital singa oba otegedde eno ngomaze kola due diligence ojja tandika ojja beera ne capital atandika kati oyina mutegeera atandikibwa mmeka era lwaki ntandika na zino kasito kitegeera ekyo return of investment kasito bitegeera byonna nomanya nti kyengenda okukola kinene okufuna okuzza sente zange kati awo okole decision tutandike tuddemu tutambule fenna era nja kubeera part of your journey tutambule fenna paka tunatuuka ku kyengera so okumulaba nga atudde ne Katikkiro Dr. Sam Kazibe nga bali mu program yemu ate ku CBS gye yali ayagala nti agendeyo nga afudde bamubikireyo ekyali kiroto sente bamuwa almost essaawa 3 namba nga ali okwayogera ne Katikkiro my friend ne Katikkiro si kintu kyangu nnyo era keze yabadde ankubira nga akingamba yesterday nengamba katwebaze Katonda so ndi musanyufu nnyo lwa community zino lw'abantu ab'enjawulo betusinkana mu bulamu mwami Kyengo mwami Mulangira taagala kumwogerako yatandika omukutu almost kubanga titwali ready tetwali na microphone tetwali na kibati yagula esimu ningamba kanjikwatiringako okubira ebintu netandika salinda kubeera professional salinda kubeera ki naye waliwo ebintu ebijjanga bizirwa nsonga so njagala mwebaza mu lugendo olwo mukulu oyo tasobola kubeera nga kisegera kyekyaliwo naye Sabaka kyamwogerako ye Sabaka kyoyo mwami Nyanga Zonta amwogerako literally alina ye bajjukira nange ndaba enzijukira abazimba ekyo ekintu ekiriwo ku ssaawa eno kubanga akimaintainize akisustain up to now bantu bannyo tubalaba nga bajja bamuzeyi jembaawo abeekayunga abasoma ebirango bajja cucu ne bayitawo waliwo abantu abamu abajja nga bayitawo buyisi naye okuzimba ekintu ekisigalawo ebbanga eyo ng'ate oapiaringa almost every day bakuze eno bakuze eri oyogera kino oyogera kiri naye n'osigalawo ng'abantu bakyakuwuliriza ng'okyaliriko bakyakwegonayizinga si kintu kyangu nnyo naye twagala okimwebalizaamu eventually nategeera amaanyi ge netwagenda ku byentaana ebyo nga biwedde netuddayo oluvannyuma ng'afiiriddwa omwana nenzirayo netunulira omusajja tupiikingirawo literally naye Katonda nabera mu kintu ekyo nesobola okukwate nga tubeerawo up to now mwebaze olwokuba nga once ne walala nkubira ne mukyala we ne bakubirakooko mukyala we atera omubuuza ekakalaamu ali atya so netukwatagana wenajja wano eno yali afiiringa nga ali staksamu nagamba kati nga nkubira nnyo ngamba kati tugenda kola tutya naye munaye nga womanyi nga bwakajja wano ebiseera ebisinga oba oyagala osooka okutuula ewantu n'okukakkana omanye kikyozeemu so during that time bwe yankubira essimu agamba kati ng'ate alinga ye akyali tukoze tutyo sigala nga tugenda mu maaso ate nga nze eno sisitimu embase endaga nti olina osooka okukakkana bendimu bagala sooka okakkane then oddemu otambule kati wakati mu kulinda okwo wakati mu kubeera nga mpita muri eyo situation y'okwagala nze osooka okukakkanira wano ate nga ye awulira akyalina ekyagala okuwa abantu nenkubira Ssaabazonto nemugamba nsaba okontinuwingi n'omwami ono sigale ng'ogenda naye namuhandolinga bw'ati up to now nga bakyasobola okukwate nga batambula fenna so yagadde kyongerako nti bwe tuba twebaza ebiseera ebisinga woddayo n'olaba sitoole eyaddala eyaliwo olaba nga si gwe wekaasaanidde okubeera n'ebimuli bwe babairawo abantu abagamba nti twakulabirako ono simanyi gwe wabivaako olunyiriri wabeerawo ab'okwebaza tubeera bangi nnyo the story behind eri so great okujogera kubanga kyekyo ekibeerawo oba mutendereza obugezi kituufu mugezi bwe mutendereza okubeera nga nange nina kyenakola kituufu mutendereza naye waliwo n'abalala abakola bambi abasirikidde awo naye nga nabo batunulira bati bagamba twamuteekako ettofaali ne mwami Kyengo wa gundi oyo mwami oyo yagula esimu gyolaba mu screen
naye sisuubira nti amanyi nti ate naye musajja muwagizi nnyo wa Buganda, musajja muganda nnyo era mulangira, naye ndowooza naye alaba ekintu ekitambula ng'okiraba kirina gye kigenda mu maaso. So twagala okwebaza Katonda olw'ebintu byatusobozesezza okutuukako mu bulamu, olw'ebintu byatusobozesezza okuba ate nga tubaako kye tukola, naawe n'okera ku makya n'okyenyumirizaamu, n'abalala nga towemudde, nga tobbye, nga tolina kyokoze, naye ng'olina ekintu kyewazimba, naawe n'olaba nti tulina kyetofali nateekako, si nze wenkomeredde, Muzeeyi Magala si ye mugezi nnyo asinga nti oba yaliyo yekayika, abantu bannyo abalina amagezi nga Muzeeyi Magala, naye Katonda ayisiza mu muntu oyo ali ready okuba ate ng'ayitawo n'ekyo ekintu. Naawe obanga oli awo ng'ompuliriza ng'ondaba nga mu butuufu owulira olina ebintu byeyagala okwogera, tolinda kufana bintu ebyo, tolinda kubeera nga odirivalinga oba owaayo information byeyagala okuba ate ng'owaayo. Bantu bannyo bankubira wano eno nnyo, agamba njagala kutandika akoze ntya, n'abanga awulira akyagala naye n'atatandika. Nkiraba nnyo, not even ku ne zino eza business gyenkola ya digital franchise business, muntu akulaba nga akugamba ndabye business eno for over 5-6 years nga tondaba nakujja wano nakaweza omwaka mulamba mweno business, naye ng'ekigambo kutandika kimuzitowalira n'okubeera n'ekintu ekira kyonna, ate ng'obulamu bwali mulitwala awulira nga tebina gye bumutwala, naye ng'ate awulira alinayo ekintu kyayagala okukola kyokka tetayagala kugenda mu maaso. You get? So si gwe wekka actually ndowooza ayitamu ekyo ekintu, naye ndowooza obeera muvumu singa yeetuulako n'asigala ekyalo victimizinga, abagamba n'omusambu, abagamba nabiki, sijja kwongera. Sisuubira nti kati singa aba avudde mu bulamu bw'ensi eno mu kaseera kano asobola okubeera nga afa ng'omuntu wa bulijjo, sisuubira. Naye mu kaseera kali ke twamusangiramu, Katonda abamujjulira wali yandibadde afa ng'omuntu akyayiddwa, abaana be tebandibadde proud mu kitaawe, kubanga olwedde bw'osobola okubeera nga gwe ntegeerayo bwetyo bweri, naye nga abakwetoolodde bo balowooza olinako ekikyamu. Kati twamusanga mu mbeera bwetyo nga n'abaana be balabika bali victimized mu ngeri emu oba endala, nga balinga bwe bagamba mulina kino, kati ndowooza nga balina kufumbirwa mu kyalo gye batabamanyi. Naye ku ssaawa eno I feel like nti abaana be bawulira nga yes ono ye taata gwe tulina, lwaki yavaayo n'akeera ku makya n'agamba yenze n'ayogera, Katonda n'amuweeramu omukisa. Tolinda kukeera ku makya kulwana nansi, kulwana mu njagala kubeera nga mbeera ne professional cameras zintunula bweziti, zintula biki, zikola biki. Kola kyoteekeddwa okukola. Oba ntunuulidde bintu byenakolanga edda si byenkola kati. Make everything like gezaako kola ekintu nga kiri simple, toweekalubiriza nnyo. Kugambye ekyatandika Uganda byogereeyo yafukadde kansa kyano yali essimu njikubidde, teyalinako microphone, teyalinako kibagimpa buwi, netandika ekintu netugenda ku kamera, netugenda nga tutambula, tuzimbe Muzeeyi Magala mu bintu mu kingdom ez'enjawulo, tubazimbe mu Buganda, tubazimbe mu Ankole, tubazimbe mu Tooro, tubazimbe mu Bukama waawa, like Busoga, wabiriyo abantu nga boogera, kubanga bano batugendako ne information talina bwesigala. Kyokka ate information weesobola okusigala ovudde mu butabo, kubanga abantu bedda basomanga nnyo obutabo, kyobola kati balizonetinga nnyo ennaku zino audio books, nti abantu abasinga tebalina nnyo obudde butuula kusoma butabo. Naye kati bw'obanga owadde n'owaayo kino ekintu omuntu asobola owulira n'apiikinga mu kyapiikinzeemu. Ekitegedde. So tumuluzinze tetumalirizzaayo mboozi we ndiba afunyeyo omwaganya nga tuli okay, nyakuddamu nsobola okuba ate nga tugaziyaamu okwo naye tutambule tufuneyo okukukwa n'atattoko nga bw'ali tuyiseko audio leero angambye essimu bamukubira okufaako obusuuli omwamugezayeza kati wajje kyatandikira eri mubali be batalamanyi nako be batalabanga nako abantu abatamanyi nakumanya nti olugendo bali lugenda tambula bwe lutyo. Nange mwennyini nali sikimanyi, nange nali ntambula butambuzi lugendo lwange, era mwe nembeebaza abampadde ebimuli byammwe, mwebalire ddala. Njagala okubeebaza baganda bange naddala abali ku Uganda byogere, abali ku The Answer Channel be tutambula nabo, mwebale nnyo, mwebalire ddala kutambula naffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala kutambula naffe.
akaseera konna mwebale kuzimba abantu mwebale na kujjukira abantu abamu kubakola zi step ezimu nkugambe nako olwejjulo nona nasiibye nfuna simu ez'enjawulo musajjawo message and I'm like wow kino sinza ali mu kukola alarm ku lwekyo kyendowooza nti nina kye nakola then okukaya n'ate ono gundi yamuleeta simanyi ono yamuleeta doesn't make any sense as long as nti waali alina waatuuse era kimu ku byali ebirooto bye tannaba kutuuka gy'alaga but at least oba otunulidde n'ekifaananyi kye kyokka ng'omuntu nga ffe abaatandika naye kyali kirala nnyo yali musajja musezi yali musajja mulogo yali musajja alina amayembe yali musajja alina mitambo yali musajja alina simanyi lubaale biwololo nga ne woba okyamye bukyamye ng'abantu bonna bayitawo bakoze bwe bati first tebaagala kulaba bani abakyamyewo ewaka sisuubira nti right now wekitebwe kiri afunye kati emikwano egimu egiri temporary egimu egimwagala olw'okuba ekyo kyali tubirabyeko fena mu bulamu nabiraba nnyo nga Isima afudde abaali bakyali bafe abasinga baali bakyali abasinga kati don't care abasuubiza ne basuubiza so awo wonna eyo process Katonda aba akugulidde osobola ofuna abakwagalako ekyo kyoli osobola ofuna abakwagala ebyaddala byonna mwebiri mweno stage mweno process mwebiri nze mbirabyeko waliwo abakwagala nga bali genuine waliwo abakwagalako ekyo kyoli ne Kayamani abadde akyogera nnyo nga bakwagalako ekyo kyoli n'endowooza bonna babeera part of the journey so nze ndi so happy ku ekyo kyayitamu ndi so humbled ku lw'omukutu ndi so humbled ku Abannayuganda abali genuine ndi so humbled ku abo abasiga okwagala abasiga okukkiriza nti ono alina kyansingako abasiga okubeera nga bagamba nti kimusaana oba kimugwana abo ndi musanyufu nnyo gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala temujjangu okwo musigale nga mutuwagira nange lwenfunayo akadde nenvaayo gye muli nembaako nekyensobola okukwate nga njogerako but right now focus yange eri ku nnyo digital business franchise gye ndi mu kukola ssaawa zino era nga eri nnyo mu bantu abali mu North America n'abali mu Europe abo bokka abali wakati mu looking for options abali wakati nga bawulira nga kye bakola balabanga balina kye badeserving okuzimbayo along the way nga bagala yingira digital world siri mu trading siri mu crypto siri mu simanyi wololo twala ebirala nze ndi mu digital franchise business gyendimu so banga owuliro yagala kuyiga kwekyo banga yagala kutambula fenna mu lugendo lwaffe nkugambye nja kubeera mu open joli nange nsaba obeere open gyendi singa batebikukoledde mbulira teumi nti sikye mbadde nnoonya tewali tabu wawulira ngo oyagala tambula nange lugendo era nja kubeera opening kino kyekisooka kino kyekiddako kino kyekigenda bwe kiti woba totegedde buuza tutambule fenna so bwe kitebwe kiri kasa twewulizaako Mukama abankumire bye bye. The Answer Channel, a solution to every situation.